n'abeera mu kkomera Mandela teyaliwo naye bambi omukazi oyo yayendanga kwesanyusa naye teyazaalayo omwana atalina Mandela. Omukazi waaki ayenda naye aleese omwana omukazi teyakikola. It is after Mandela takes power yamulonda mu gavumenti naye nga bamudistroyinze ennyo ayagala mpofu ayagala nti what am I saying? Mbagamba succession Christian yafa Winnie Mandela nafa Gondi Tutu eyabayamba ennyo bamuvumako Mbeki yavuma Tutu namugaa nti gwe wakolagananga n'apasayi ababuuza accountability. Yes, omuntu yenna bw'aba agenda okufuga eggwanga Museveni yatakikozeeko. Ekigeri akugamba anybody who helps the prince to come to power must be destroyed. Ajja kujjukira kibye nakula nabo ku kyalo mirundi gwe bamanyisiyo okujjako nti era nali mugezi nakugendera apo nali mugagga mu ssomero era naye omanyi nti waliwo omukazi okuolaba mu palamenti nga ye mupya nga kyali kiwala ekiwunya ku ssomero gwe imejiyo gikolaki kakati Mukiveri akugamba Mukiveri yawandika ekitabo kye bakita Prince abantu abasinga obungi tebakisoma okweyagala okutegeera era bwe tuba tusoma political science batubuuza explain the fact that Mukiveri is the father of African dictators. Kikaba kita Mukiveri buli omu naye ate Museveni nga bw'asoma ebitabo ate ekisoma takikolera. Museveni does not kill his opponent. Museveni does not believe in political assassinations. Yatani Museveni andi nkubulidde Museveni akuwa Europe. Museveni kati nyinza okubuulira waliwo omuntu mu famire ya Museveni gwe bayogeddeko ebigambo yamutadde under house arrest yamaze kubuulira ne bamwejereza naye nga weyamukwatidde ng'ebintu tebitabuse. Anti kyenkubuulira ti Museveni akukwata n'akwata tinyefunza kye nategeera ku Museveni kiri eki nze kunze kwe yakolera mistake. Museveni made a mistake about me. Why? Okujja mu State House yali alowooza nti ndi mwavu. I think Museveni did not study my family. Ti family yaffe eyinawo keyinawo. Kakati ye Museveni yalowooza bwe mutwala ku bwadvisor mba semutadde kuba baali balowooza ti ngenda genda wambabazi. Bwe mutwala naye ate nga tamanyi nti nali nkimanyi nti Nakalema akolera tumwebaze. Nali siyinza genda nalinja tumwebaze mutte. Ye mistake Museveni gye yali akoze about me. Naye Museveni yali takimanyi nti Nakalema akolera tumwebaze. Yali tekimanyi. Bagenda bonna fellowship yali y'amaanyi nnyo. The only solution were two. Take me abroad for studies or to release me. Nalinja batta. Museveni lwaki Museveni yakutwala bweru n'osoma? Anti baali bamugambye kubanga nze nina skill. Yes. I have a skill of mobilization. Kati the president was wrongly made to believe tinali ngenda wambabazi. Era nga akakasajja kabukedde n'akagundi bakuba nti ndagawaani nze ndi mugezi. Mujjawo bwakugamba nti olubuto lw'olina si lwawaka toluggyaamu. When you are bought, then you are killing evidence. Saalaga wambabazi. Kakati kano katumwebaze nga ko kalowooza mbu kayinza okumpa omulimu nalinja bamutte ninja kuba tumwebaze president bwantwala mu president's office ne kagamba omukazi omutole yaliyo muteeke mu kategori etafuna musaala abule kyali noyinja kutagwe wakajiji singa webaze nalinja mutta tumwebaze nakati namusanga mutta kakati bwe kimala omulema nibaleka bagamba kano tumukunde nakubira kanafikika ni vision katumwe kano ewaffe eriyo omulimu mukazi bamutuma a woman came to me
waliyo bano bakuwadde omulimu genda oguwe nnyoko tonvuma dye miliyoni 5 buli mwezi nga nolinjo baka abusenga mutte abaana bange bebaŋŋaana ninjo nkattirewo mfite miliyoni ngomaze okunjoga nezo bandi zikuwadde emiliyoni 5 anti ne bazikuwamu emirundi ebiri oba esatu kakati nkubuulira ti Museveni abala kunze kwataabalira teyantegeera nti nze bwe nva wano sikomawo yakwanda mayindinga ye yali alowooza era namutunulya bwe nti omanye okuwandiika Museveni yagamba do you know how to write nemugamba dde nkozesaki I've been your press secretary for good nga ahambolinga nzikirire kyenkola ki kyaŋŋamba ye teyategeera nti nze sijja kukolayo nalinja kuba tumwebaze mutte Museveni was encouraging me to commit murder ninja bankasa omutwe ne mu New Vision nyamu bamwasa omutwe mibwe ngenda mba ngezi emyaka 7 ani yali akoze resistance ya myaka 7 kakati Museveni mu kiseera kino singa akuze mu State House sikola lwaki ati ebyo nabi emyaka jange sikya njagala bwaffe kwebaka I want to go home bampa obutwe emyaka 5 nsigaze emyaka 3 to live emyaka 3 lunagwa kungofa yes I know kati njagala bampa ebyange ngende ewange kyenkunyonyola kiri bwe kiti ti politics wawa ntimukola ki tebamutegeera buli lwotategeera politics ebisigadde byonna waliwo ennamba ezijja oba mu geography oba wa ne bakubuuza nti explain the diagram bayinza okukuleetera emmotoka oba ennyonyi kasi ogiyita ennyonyi n'ogiyita emmotoka oba ogudde kuba bakubuuza ya mipiira emeka ekola ki era nze ebibuuzo ebyo saabikolanga obuli ebinesi nze nga sibikola bw'ogwa A tebatawanagolola ki B ebewedde kakati abantu bawana abasinga obungi bakola ebibuuzo ebya ABC kasogwa A ekitegeeza nekino bato kimanyi kati kyenkubulya kyekyo ti today let me tell you omukulembeze yenna bwakula nakyo era nze mirundi nabagamba ewange one the most educated person at the time of my death yajja okunsikira mu family yo yes mu baana bange asinga okubanga muyivu siyinza kuddira mwana wange ensigo emanyi ne bamusikisa atayina magezi abantu batadde ku kisiri yes kati mwenna bwe muba bagezi nga kati bennina ate ninayo ow'omukyala ataasoma alowooleza mu jjambiya ayinza obasikira ye wa jambiya ye atema teyasoma namulekayo deribalizire nze nina omwana lebengula ye kabaka w'abatebere lebengula abazungu bajja ne bamulimba ne bamugamba ne bamulimba nti ensiyo ogiwadde Queen Victoria kati lebengula abayina mukwano gw'omuminsani namuga nti endagaano gyewakoze n'abazungu eriwa ku makya namuga nti omutaputa yalidde sente lebengula yayita omutaputa namuga ginsomeremu njiwulire ate namusalako omutwe lebengula nayitayo omulala nawandikira Queen Victoria abazungu bo babbye ensi yange bakozesa mutaputa ne babba ensi yange naye omutaputa musazeeko omutwe kwano gwange lebengula ng'olabye ennaku abazungu abali mu Afirika bonna si bange mulimu abayitale mulimu abajamani mulimu abaki kakati sikakasa obanga ddala abakubye bazungu lebengula yayoola abazungu bonna ndaabasalako emitwe nina mirundi lebengula ye mukambwe nnyo mirundi lebengula ye tabeera na mu public kati nina Salva Kiir musajja muwanvu bwati namuzaala mu mudinka musajja muwanvu bwati Salva Kiir omanyi nemutumira Salva Kiir yakuba makya namufulumya State House nga Museveni akyanegotyenga n'embabazi emundu yavuga mu State House ekatuumu wano ejuba nga makyayagala Salva Kiir namubulamu erinnya Salva Kiir nina mirundi lebengula nina mirundi
Salva Kiir musajja namuzaala mu mudinka muwanvu bwati muddugavu yayawulira waggulu ate bantu tebamumanyi. Ndowooza mutabani wange oyo yali mu paalamenti omuyi yabanoonya ennyo. Nina abaana bange babiri Nantongo n'oyo John be banoonya baganda baabwe era bagenda ne baŋŋamba bentumayo be ba spies ne mbatuma ne baganda naye oyo atufaanana oyo atufaanana be baleeta lipooti nti oyo waffe bali aba Nantongo azaalibwa mukyala mulala ne John azaalibwa mukyala mulala naye be bakola ki be baleeta abaana kakati bano ono Junior tomulaba Junior bali abaana bana maama waabwe y'omu naye nabo beetemamu ate lwaki anti waliwo abaddugavu n'abeeru abafaanana nze maama waabwe ye muddugavu kati bano bayita bano abadinka oyo Junior ayita banna abadinka ye musajja mulungi muki naye these things happen kati za famire yange njimanyi bwe mba nkyuzinga omusika kyova olaba nze nagamba tisiina musika nazimba amaka g'obwa Ssaabakukunavu okubeera Ssaabakukunavu bajja kulondanga buli myaka egi taamu zeezi myaka 8 gwe ng'ovaamu oba Ssaabakukunavu bugenda kubeerako amaka gaabwo era bwegali nga gwetongodde kakati nze noonya how to minimize the cost of ki the cost of living succession gye nkunyonyola ey'abaana okutta ey'abaana okulwanira obusika alleviating mechanism tife abaganda twategeera bulungi nnyo obusika obusika abalangira bonna babayoola ne babatwala ew'omutaka Kasujju Lubinga omulangira avuddemu naali obwakabaka erinnya balitwala mu lukiiko lwa Buganda olukiiko lwa Buganda gwe luyisizza gwe batwale wa Queen Victoria oba abasika ba Queen kakati abasigaddewo ng'ono erinnya liyiseemu baba virtual prisoners bo babaggalira omulangira mu Buganda bw'aba alina kyalaga atambula n'ekide to be detected early nti oyo mulangira ajja omulangira Ssaabalangira taba abeera distant relative of the Kabaka. Why? Bwatuula ku Namulondo ne bakuba mujaguza abaamuwambi kakati because of this fear kakati mu Uganda tutuuse ku mbeera eyo whether you like it or not people are positioning themselves to succeed Museveni. Even if you go to Parliament and the Parliament enacts law 7 years, there are 2 factors. Even if you extend the present term to 7, have you negotiated with God to extend the life of the president? No. Otagania bwerere. Kubanga mukama ayinza omuyita mu bbanga eritali oyogedde ne Katonda. Sawa yonna amuyita. Kyova olaba nawandika mu katabo kange ne mbagamba mwenyina okubeera n'akatiba akasengejja who is a good leader. System limits. A bad leader also yeeragirawo abakyalina mwana muto ne mumutegeera nti gundi nti oyo ekintu kye tikiriibwako erinda zitakumenyerako. Yes, ekitegeeza safeguards mu constitution zenkulu naye bwe muzijjawo ne mugamba kati balina ssente balina ssente mpitirivu waliwo alina ssente agula buli omu ekitegeeza nti the problem in Uganda now much as you can bring the 7-year term ne mubyongerayo, can you negotiate with the God to extend Museveni to 100 years? No. Kati ekiruma Uganda kyekyo succession battle okutembulwa kwa Katumba Wamala kwekuusa ku nsonga eyo okusikira Museveni. Yes, basuubira nti Katumba Wamala ayinza okubanga Katumba Wamala muyina ebintu bisatu. One, muyina eggwanga lyammwe lyayingiramu Al-Qaeda. Abantu kye batamanyi nze bwensekerera abantu ba Uganda ne security ya Uganda. Do you know ti Bin Laden yali Sudan?
Bin Laden yamala Sudan ebbanga ddene nga line Turabi kubanga mu kiseera ekyo Turabi gundi ono Bashir yejira ku Turabi nga ye Turabi wa ddiini nengono waki nengono yamutaddewo nga mu kiseera ekyo Sudan njavu nga bwikola budget ezitwala mu radical countries Saudi Arabia ani bagiyambako era gundi yagamba Galanga now that we have discovered the oil in southern Sudan the war is over kuba tubadde tulwanira byabwerere katulina ensonga ekola ki etulwanya Mao yagamba ti Museveni yagambye eki tekiremeseza olutalo lwa Koni nsiko Mao n'agamba nti olutalo luwedde because Museveni has come has now reached the level of not finding excuses era olutalo lwa Koni lwaggwa kakati mbagamba nti tulina kituyita gyo nga ekiva mu geography abazungu bategeera kale mu 1862 mu 1892 baali baagala mugakiira ogutwala era abajja wano abatuluuki mwanga atume Stanley aleeta abasomi bagira mugakiira ti omugakiira ogwo bwogudaivatinga Misiri tebeerawo kakati today when you look at the things revolution zivudde Misiri revolution zivudde wa Sudan revolution ziyingidde wa Uganda omusajja agandi omuzungu kijjoya omusawo kijjoya atulagula ti emyaka 90 bwe giriyita mujja kulaba omuzungu bw'ajabuuka ng'agoberera ennyanja Victoria okutuuka mu nsi muno nga serikale kya Luswayiri kitegeeza gavumenti ti omuzungu omusajja kijjo this is why yes this is why Bishop Hannington baamutta kubanga yafulumira Manju yes alita obwakabaka bwa Buganda aliva Manju alibuzaawo aliba muki aliba Munyolo omunyolo yabuzaawo anti fa Abaganda omwesitaana twali tumanyi Banyankole tuyinayo olugero lw'Abanyankole abawesitaana bonna tubayita Banyolo obuuzanga Munyolo tiokutte ensuwa nti ogenda mugga akanyolo kano oyinayo olugero lw'Abanyankole for us we didn't know we are like the French and the British twali tumanyi Banyolo Abaganda bali bamanyi Banyolo n'abazungu bali bamanyi ba British n'aba French yes kakati nkugamba ti President Museveni emyaka gyatuuseemu tuyina ebizibu ebizibu tuyina biri bisatu nti omukulembeze amusikira avaawa mu kiseera kino abantu kibatunuulidde ffe mu Baganda omwana omuwala abeera disqualified tasikira kitaawe ndina kiwala kyange bakiyita Maria kyanfaanana ne kimmalayo naye Maria tayinza kusikira era bw'olaba maama we n'amala ndeetako olutalo Maria ayingirirawo Maria tufaanagana Maria njagala nnyo ayino abaana bange mbamanyi ti abaana bange Maria bonna banjagala naye Maria ye waliwo ne Winnie nakana akalala akato bwezi buto n'abato n'abalala naye abaana bawala baagala nnyo taata waabwe kituufu era bwe wabaawo effujjo ewaka ate abawala baba ku saidi yange dadi naawe ovuma nnyo dadi abaana bange abawala bawiniye oyo Maria nantongoye mukambwe yatubalansinga ffenna naye